أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bakadde bange, baganda bange, ab'ebitiibwa, abakulembeze baffe, mikwano gyange gyonna, basimba eggwanga lino, abaami n'abakyala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulimu gwange kansooka okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ampangazizza okuntuusa mu kaseera kano kendimu. Bandi musajja mukulu okuzaalibwa kwange, nazaalibwa mu 1927 mwezi gw'omusanvu, nga nina n'ebbaluwa yange yennyini eyampandisa gombolola. Nga nzaalibwa mukadde wange yali omusajja omujungute, yagenda ne kalima ekijungute, yali ayitibwa Musa Mutaasa. Ensonga endeesi wano, baganda bange mwenna banfuddiza, kansooka okwebaza mufuti waffe wamu n'ekitebe kyonna nga baddukanya obusiraamu buno olw'okutukolera ensonga zino. Netufuna lediyo biraali, tubaddewo tuzze tugumiikiza katulina TV, nange okwenjogerera naawe omuntu ali eyo nondaba ti nze Sheikh Ibrahim Nkanje. Mwekyo njambeebaza ennyo omulimu gwe bakoze mu kibiina ky'eddiini y'Obusiraamu kasooka batandika, lunaku tunaka tugenda tweyongerako. Mwekyo mbeebaza nti jazakumullahu khaira jazaa, feddamu ng'abasasula emisingi obulungi muno mu dduna n'oku lw'enkomerero abawejja naakulwa bino bebakolera ekibiina kya Nabbi Muhammad. Namaze okubeebaza, ndi wano ng'omuweereza wammwe, amaze ebbanga nga mbaweereza. Naye nanzijjako bino agadde amale okwogerako gye nvudde. Ndi sajja mukulu era ebbanga lyange erisinga obungi mbadde mpeereza busiraamu, kubanga okuweereza kwange kyenva nga mbadde mpeereza busiraamu, okuweereza kwange kwatandika mu 1958 bwe nasalawo nga maze okusoma hadisi y'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam egamba nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Abasinga obulungi mu kibi kyange yoyo ayiga surati al-Fatiha ate n'agiriza munne. Nendaba nga mu kiseera ekyo nali wano, nali nakyemmanyi ng'abaana b'obusiraamu tebakimanye. Nentandikawo essomero mu 1958. Ndowooza n'essomero buba bukulembeze, nentandika okuweereza obusiraamu mumwe. 58 eweze 6 mu 6 mu 5 eyo natandika okubeereza amasomero bange. Ettwali lino lyali mukadde waffe Sheikh Ali Kulumba, mwe mukulu w'ettwali mu biseera eby'emabega. Yakuzibwa ebintu bino ebigenda bibeerawo mu ggwanga, n'akuzibwa n'abeera n'atwalibwa ekibuli nga akulembereyo. Oluvannyuma ettwali lino libaliwa marehemu Sheikh Ahmad Mukasa abeera omukulu w'ettwali lino. Kandi babeere mukulu w'ettwali olw'okubanga nze nali mu ssomero nga lyesomesa, sibangako muwalimu wa muzikiti wabula nga ndisomesa musasa. Enkologa y'ettwali naye nannonda nembeera akulira amasomero g'obusiraamu gonna mu ttwali lya Busiro, n'agataali ga busiraamu nga nnoonyayo abaana baffe abasomerewo okubanga eri ki gye basaala ejjuma. Nentandika omulimu gwa kuweereza nga nnoonya abaana b'obusiraamu basoma batya obusiraamu, naye bannange bali abamadiina banyaniriza bulungi. Tukolanga nabo, twagala n'abaana abo bavengamu bagende basaala ejjuma ku lunaku lw'ejjuma, era bakikola. Oluvannyuma
Mukaddafu Sheikh Ahmad Mukasa n'akuzibwa n'afuusibwa omuwandiisi omukulu ekibuli. Nze ate ku Saalo ne bannonda, Mulangira n'annonda nampa obukulu bw'ettwale bwa Busiro mu 1967. Mu 1967 nembeera omukulu w'ettwale lino nga ntwala ttwale lino erya Busiro paka n'Entebbe. N'omulimu gwe gwali mulungi. Abasajja abantu ba Busiro bano balina enjawulo mu masaza ge nakulembera bulungi nga mbalambula ndi bampisa bulungi, ate nga abasajja abasinga abakulu twasobangamu nga abasajja abaalimu edda, yani nga ate ffe tukyali baana bato naye baatuwa ekitiibwa kyaffe nenkulembera. Naye era ebintu byemuwulira bino byengenda njogerako ebitonotono. Emitawaana ejjajjako ekibuli abantu mugiwulira besijjogereko nnyo. Wajjayo njawukana nga Sheeka mukulu avuddeyo, naye Mulangira n'abuuza bakadde baffe Sheekh Makurane nti abayi mmwe temwasomesa abantu Sheeka mukulu abantu agenze nabo mu Namugi yali agenze naga twalina bannaffe ne batutendeka obwa Sheeka batusomesa ebbanga lyayitawo. Omukisa omubi bino byonna nga bwe mbyogerako bakadde bange baganda bange mikwano gyange, soogera kuleeta fitina eyo mu Busiraamu, wabula njagala nzijjamu ekivaamu ekimu kyendowoozezza wano kubanga ensonga endeese wano ngenda kukisooka ngitandike. Naye baali bagenda okututikkira ffenna olunaku olw'enkya nga lwakutaano batutikkira Kibuli. Mawulidi yali Kawempe, Mulangira ne Kulumba Sekate ne babakwata ne babatwala. Naye mukadde waffe Sheikh Masukula yakola kyonna ekisoboka n'akola omukolo gw'okututikkira olwo enkya nga bali mu kkomera ne batutikkira obwa Sheeka mu 1968. Omulimu ogwo netutambula nagwo, naye okuva olwo entambula yaffe teyali nnungi olw'okumanya nti yali omukulembeze w'Obusiraamu yali aggaliddwa nga waliwo ensi. Ebyo nno ebyaliwo abasinga obungi abakulu okugyako abaana bato babimanya, era mwe abasinga obungi abali mu saizi yange baganda bange mwamanya ebyaliwo. Myaka egyo omukulembeze n'abalala twali mu buzibu. Oluusi twabeeranga nga tuzenda kusoma Mawulidi, abasirikale ne batugobawo nti wano muveewo. Naye twakola ekigambo kya Allah kyeyagamba nti inna Allaha ma'a as-sabiriina, Katonda netugumiikiriza. Naye essaawa neetuuka Mungu n'aleeta okunusula kw'abantu. Yali omukulembeze w'eggwanga lino Idi Amin n'awamba gavumenti yali Obote agijjako. Yansanga waka wano radio nerangirira, era n'alangirawo n'aga nti abantu bonna abaasibirwa ebyobufuzi bonna bagenda kuteebwa, kubanga abantu bonna ab'ebyobufuzi bonna baali babbeni bonna baali mu makomera. Akapipi kankano nengenda mu Kampala, ng'essanyu eri mu Kampala nentuukako n'Ekibuli, kubanga baga nti abakulu bonna abaasibwa bagenda kugira ki kuteebwa. Essanyu lyaffe twalina ddene nnyo, era ekyo kyakolebwa ne bateebwa. Essannyuka nnyo. Naye bantu abaali abakulembeze olungi, Mulangira yali mukulembeze ebbanga linamala, naye si yange muntu yalina okusonyiwa, yalina okusaasira, yalina obukulembeze n'amanya nti abantu bendi nabo wano ne b'omukiiko buli muntu amuwa eddembe lye.
nayogera kyayagala niwabula simanyi kikikiro alla Mungu akitugyemu oba kikule banga olukiiko olusi twalubeerangamu nga lukulembera baseeka bukka nga etaliimu naye nga nfunye ebintu ebitali bigiibi abakulu abatusingako ngaolaba baagala okukayanira muki mukiiko naye mulangira bwe yajjanga nga byonna bitereezanga bigenda bulungi Mungu amusaasire gyali mulangira Haji Badiru Kakungulu era omukulembeze w'obusiraamu muno okuva eyo ku Mbogo ku mukadde w'Embogo okumanga mulangira yalina enjawulo lwaki tugitwala nga ffe kubanga twakolawo maulidi eyeebaza okuteebwa okuva mu kkomera naye twalina abavubuka bebamu bakola omukolo ogwo ne baguyitako ne bakola kadda ne bagiwa mukadde waffe Sheikh Kamulegeya kale abasajja abakulu abaaliwo ne baga nti bano abandi bayita bwe bamuyambutanga ate ebintu byonna ebyali bisibwa ono nga biringanga ebyali Kamulegeya mawulire tujja gitta ne bateesa kugiyimiriza omuwali omukola wange atanajja naye oluvannyuma lw'okujja mu lukiiko bamunyole bateesa neyaga nti bwe tutta mawuledi eno ffe tujja okuba naye mawuledi tugisomeye bw'aba agadde anajja naye tetuyinza kuleya ki kale nendaba okusonyiwa kwalina nina be namuyigako mu bukulembeze bwe kale naate Mungu tuba tukyali awo gyaleetera amiini naleeta ekigambo kyakugatta bantu ba kibiina kya Nabbi Muhammadi ffenna twalina ikhtilaafu zaffe bano Juma Zukuli bano Bukuto Nateeke bano Kibuli bano Naamu amiini Mungu yamuwa amagezi ag'enjawulo si sheekhe naye yalumirwa nnyo okwegattako obusiraamu bwa Uganda nga ffenna tuli muntu ogwo era ensonga endeese wano njagala mmala okusoma aya zino ndyoke nsonga ngende n'olugendo lwange luno Mungu ategeeza mu surati Bakara okubeerera ku aya ey'ekikumi mu ebbiri otubeerera ku aya ey'ekikumi mu etaano Allah ategeeza mu kitabo ky'Equr'aan agamba billahi mina shaitaani rrajiim ya ayuha alladhina amanu abange abakkiriza Katonda omu n'obwekitiibwa Nabbi Muhammadi gwanga byonna takullaha mutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala tumugondere tukole byayagala tugobere byasiima twawukane n'ebyo byatugaana hakka tukaati obuyitivu bw'okumugondera natutukuya wala tamutunna illa wa antum muslimuna timugezangako okuva mu nsi muno Mungu n'abajja muno nga nammwe tuli bakkiriza ba Katonda omu jalla jalaalu wa'tasimu bihablillahi jami'a ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولا تكن منكم أمة يدعون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يا آية سورة سورة تبارك jenyongerako mbalize ensonga zange aya eri mu surati Anfal aya 46 egamba nti واتيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا
fatafsharu watadhhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'a as-sabirina. Bwatugamba ebigambo ebyo njagadde ntandikireko ensonga zange. Naye Amini bwe yajja mu bukulembeze buno bw'eggwanga lya Uganda yali alina ekisinga okumuluma ennyo mukulaba kuwanga ne mu ndowooza wange ng'alulwanya ekibiina kya Nabbi Muhammad okuba obumu bwe tuti. Yakikola n'akuŋŋaanya abakadde baffe bonna abo abaali buntuulamu n'abasinakina abasiraamu bonna yabatwala e Kabaale baavaayo nga bonna bakkiriza ffenna twegatte tubeere omuntu ogwo omu. Ebasaba ekibiina kiwa Uganda Muslim Supreme Council nga n'omukulembeze wakyo ajja kubeera nga Kifukazi. Bakomawo nga basiza ne bateekateeka okusaawo olukiiko lwa Uganda yonna olunaalonda Kifukazi wa Uganda ali mu kibiina Uganda Muslim Council ate ataliiko mulala yenna. Sajja baasiima ekyomukisa omulungi Mungu abadde yali yampa omukisa kubanga nali mukulembeze omulange Haji Badi waali. Naye nalabira n'awaka wange nga bampadde ebbaluwa nga munnamagye yajja nti olondeddwa okubeera omubaka wa Busiro agenda okulonda omukulembeze w'Obusiraamu. N'ennaku tubaze tuwadde era okulonda okwaliwo mu Conference Center. Amini yatukolera ekigambo kya bunyo, yagala nnyo Obusiraamu. Ffenna bwe yalonda twasulanga mu Nile Hotel bonna okuva mu Uganda yonna abajja aba ngwe tuva tugenda tugira ki tuteesa mu Conference Center. Naye omwoyo gwonna ogulaba nga gwayagala nnyo ekibiina kya Nabbi Muhammad okuba awamu. Twatula mu lukiiko ntugenda ntulonda fana mu Busiro mwavaamu abakaaba batulundamu naali Mpungu ava eri ayitibwa Ali Nkungu ali akyaliwo ffe ababaka abalondwa mu Busiro muno abagenda okukiikira ekibiina ky'Obusiraamu mu Busiro muno. Netugenda netulonda. Okulonda kwaliwo nga kulungi naye okulonda okwo twalonda abantu abo bagenda okulondwa akanabeera Kifukazi. Naye ezo zonna enkola ezo nga Amini yazirimu munda kubanga ekibiina ekyali ekyamaanyi mu kiseera awo yali Kibuli na Naamu. Ne balonda oludda olwo Naamu ne balondawo Maulana Abdulrazak ne balondawo ekibiina ne balonda mukadde waffe Sheikh Ali Kurumba. Ne bwe twalonda era olukiiko lwali lusinga amaanyi lwali lukiiko Naamu ne tulonda Maulana Abdulrazak nga ye Kifukazi wa Uganda. Naye Amini okwagala kututabaganya yabuuza mangu nti abange mulonze nti tumaze okulonda tulonze Maulana Abdulrazak okubeera nga Kifukazi wa Uganda. Naga mbeebaziza nnyo babadde bameka nti babadde babiri nti mbasaba temuddamu kulonda. Oyo abadde owookubiri yababeera ani? Yababeera deputy wa munne. Naye ng'olaba omwoyo gwonna nga gugenderera kugira ki? Osanga bwe twalizeemu okulonda tuyinza nga era twalonze oludda olwo kubanga lwalina pawa esinga kuyo Ekibuli. Twalonda Siraamu ne basanyuka omulimu ogwakola gwayiswa Uganda yonna. Era Amini kyakola twali tunafuna bubudamu tubeera ekizimbe kiri eri nga kyeyatusalizanga nga kiwali ng'ogenda ku lubiri olwa Muteesa naye oludda ku mukono gwa kkono ewali ekizimbe awo kyeyatusaamu nassaamu olukiiko lw'Abasiraamu ba Uganda lwonna.
oluvannyuma bwe yamala okuwamula abayindi n'addira ekyagakani wano e Kampala mukadde n'akikwasa obusiraamu. Bannanga abalinamu ku myaka emingi nga nze n'olwaleero nkyebaza. Amin. Obusiraamu yabujja gye bwava. Mufuti yamugulira benzi mpya yamuwa. Nadda abadisikazi bonna abaliwo mu kiseera ekyo n'abagoolira Pijoti Katundubaali buli omu kajiri bonna mu Uganda yonna ng'alaga okwagala kw'obusiraamu kweyagala. Naddira ebizimbe by'obusiraamu byonna abayimbi ebyali mu Kampala byonna n'abikwasa Uganda Muslim Council, sente zivaamu ziyambe ekibiina kya Nabbi Muhammad. Si ekyo kyokka. Amin yatumanyisa mu nsi z'Abarabu zonna. Nze omukisako gwe nnina kubanga ogenda kwange Makka omulundi ogusooka nagenda mu 1955 naye nga Saddulemi ekyali nzibu nnyo, naye nga Abarabu ne Uganda tebagimanyi. Babuuzanga muli bawa Takaroni, Sindigali, Nigeria. Tuli ba Uganda naye nga teri atumanyi mu Uganda. Okugjako sente zaffe zetwagenda nazo zaali ezikyakola kubanga abazungu baali bakyatufuga. Ezaali zikola twagenda nazo eri Makka nga zirina n'ebbeeyi nga 1,500 batuwa mu 120. Naye Amin ebyo byonna bikola n'atumanyisa mu nsi z'Abarabu zonna. Abaana baffe ne bafuna sikaala okugenda okusomera ebweru. Ne tugenda Makka ogendawo nga naawe bakumanyi bagamanga Uganda. Amin nti okwegatta okwo kw'obusiraamu abamu timumanyi njawukana twakawukana tugezezaako muno obusiraamu ngwe mbagamba nze okuva olwo natandika okubeera omukulembeze nga ndi mukulu wa ttwali lya Busiru. Nasigalawo ku mulembe ogwo nga ndi mukulu wa ttwali lya Busiru. Naye okwegatta kwaffe okwo kwonna kyenva nkwagala kyenguwagira tukuzeewo muno mu Busiro saasigazaamu muzikiti gwadda wala nti ate guno gwa Juma Zukuli guno gwa Bukutunanse gw'Ekibuli wabula bonna abantu bayingira mu Uganda Muslim Council nga nze mukama waabwe sojini nga bajuwa nga kyonna kyembalagira kyonna nga bakiwa nga bakikola nga obusiraamu bwe bugamba. Emabega eri neerabira n'okwelabira kubanga luli buli musiraamu ono babagenda ati nze ndi weno nga naye nga ffenna tuli wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraku. Ensonga ezo okwe kwagatta Amin yakugatta n'olwayo kweyagatta kukyaliwo. Naye waliwo n'okwegatta eyo emabega olwo nze nali nkyali mu ssomero nsoma Kikuyu. Waliwo abasajja baali basajja bakozi bapipi kyabwe ewandegeya omu bamuyitanga Tekoza. Naye batandikawo okugatta obusiraamu. Yalina dduwa ya mukadde waffe Butambala yalinga Musa Mudde yalinga azaala bajjajja ba Abdulrazak yali kifukaali. Gye batandika olugendo bagatta obusiraamu nga baagala Sheikh Shaibu Semakula n'ensambu bagatta obusiraamu era baakikola ne beegatta basatu
n'omulangira ne basheeka abo ne bagatta obusiraamu. Tusaale ejjuma y'abasiraamu 12 emiziga tugigatte ebinna byaliwo naye nali nkyali olwo nkyasoma naye bakola mawuledi ku ssomero awo nga yeebaza abakadde baffe omulimu gwe baakola. Seeka waffe Seeka Smakolo yasanyuka nnyo era ffe yatuwa ne kutuba yeebaza bamasheeka obwo omulimu gwe baakola nga tugisomamu. Era Ssemakula mu bantu abaali baagala okwegatta yali mugazi nnyo okugattako obusiraamu era yasanyuka nnyo ku mulundi ogwo. Nawo gwaliwo mpozi gwava mu buvi ate biwayo nga 4 kubanga abaali ab'ekibuli mulimu abatakkiriza kusaala jjuma bone basigala n'ejjuma yabwe nga basaala ejjuma nezukuulu era kyekisebe ekiri ekyaddondo. Ne Bukoto naye newabasigalayo abamu nabo ne beeyabulako ku nsambu. Naye kino kyagenda bulungi ne tugenda mu maaso okwo kwegattako nalabako nga emirundi 2 naye nga obusiraamu naye kuno okwamiini nze nali muweereza w'abasiraamu. Amiini mu 79 najjibwako nga bwena bwe mwamanya. Awo mpozi yali tannagibwako obusiraamu bwajjamu era akayawukano akaaliwo amulana ne bamugja ku bukulembeze ne Kulumba ate ne balonda Yusufu Sirimaani okubeera mufuti wa Uganda. Yusufu Sirimaani nakulembera obusiraamu. Fe okwegatta kwaffe kwali kulungi nnyo. Eyali disikazi waffe yali atutwala tumaze okwegatta yali mukadde waffe Sheikh Bedi Lutale yali disikazi wa West Buganda. West Buganda eri atutwale manya essaza mu gavumenti essaza lya Gomba erya Butambala erya Mawokota Kyaddondo ne Busiro amasaza 5 agaali gafubibwa aga Buganda yali West Buganda eyo. Yatukulembera ffe twali abakulu amatwale naye Mungu amusaasire gyali yatukulembera bulungi nnyo. Yajja yali mu ludda lwa Naamu naye yajja n'atutuuza ffenna nanga nti bannange nzize wano. Abamu nga muli mu ludda lw'ekibuli abala mu ludda lwa Zukula abala muli mu lw'Ebukoto naye nze wano nga sindiddeko ludda lwonna wabula nze nga omuntu wa Uganda Muslim Council alondeddwa. Obusiraamu buno obugasa abasiraamu buli yenna omuntu anandowooleza wala yanvueyo ndowooza nga nze azze okugatta ekibiina ky'obusiraamu ekya Uganda kyonna era yatuyisa bulungi. Nkwadde Mungu yatuntwako ne bamutta naye yatuyisa bulungi nnyo mu kukulembera kwe. Si kwangu kwakusanga nga nze ndi mukulu wa ttwale ng'omuntu amanya emirimu gy'okola kubanga nze obunumi gwange obulamu bwe mbadde nabwo kuweereza Mukama wawo n'abasiraamu b'otambula. Era essaza lyange erya Busiro lyali gonvu nnyo ng'ensabo yange tebula buli ssala baŋŋamba tunoolesa ensabo abasiraamu bagiwa n'engitwala kusamba tukwava mukadde waffe n'attibwa ne baleeta Isa Sembajjo n'abeera disikazi n'akaseera tekagenda kangi. Amiini ne bamuggyako. Amiini bamuggyako abajjira mu bukulembeze obugenda okuddawo yali Muwanga nga yali Entebbe naye yasituka n'alumba omukulembeze Mulangira Haji Baruka Kungulu n'amugamba nti Mulangira nti nze obusiraamu wano bwe nagenda okuva muno ng'obusiraamu obukulembeze buli wano era mbuzizza wano kati Mulangira n'abaaka bamugamba nti wa nti ate kati lwaki obutusaamu tuze. Naye Omulangira yagamba yakozesa obuvumu bwe
mwagala kulondaani Saamu baali baagala abalonde mukadde waffe Sheikh Simakula n'abasaba nti bonna baana bange bano naye njagala mubuwe mulumba ono alinako enjawulo kewo sajja muyigize bulungi wa luzungu bwe tuba tuwa ne Simakula n'akola ebirala bonna baana bange twali wajja kunyiiga netulonda Mawula netulonda Kasimu mulumba nga tumulondera Kibuli zikirafu gw'Ekibuli era yaga nti anze sijja kubaamu ebyo nabivaamu mumulonde munamala okulonda munambuulira nga tumala okulonda nga tulonda Kasimu mulumba naga nti alhamdulillah mwebale nnyo wabadde abaŋŋamba nti ndowooza tuzeeko kiteba wano obukulembeze bwagira ki bwavaawo busiro Kasimu mulumba mutwale ekitebe ky'obusiraamu e Kampala mukadde wendinze n'amaaso gange n'okuwulira kwange sibulirwa buwulirwa lukiiko lwasitula mulumba ne mutwala musimu kansulo e Kampala mukadde natandika okufuga obusiraamu awo omuntu yali amanya emirimu gyaffe yali mulangira era mu kiseera awo yalina obuyinza banga obusiraamu bulinga obwali buzza Ekibuli olwokuba twali bakulembeze twali baweereza be nga tumanyi obuweereza n'alagira mulumba n'agamba nti seekankanje oyo walonumala kabibu we bulemeezi eri oba disikazi bwa West Buganda mulumba nannonda mu 1979 okubeera disikazi wa West Buganda amasaza aga 5 Gomba Butambala Mawokota Kyaddondo ne Busiro mulimu ogwo gwatambula bulungi era mulumba ayagalwa bulungi mu ggwanga muno nene nga batulina obuzibu kuba tulina sitaani jinni bagamba tulina sitaani jinni wa inisi tulina sitaani w'amajiniyo n'ow'abantu neera ebigambo byava mu mpula ne wabaawo ebintu bivaawo ne byawukana mulumba ne mulangira bakadde ffe babitulamu tibyatera bulungi ne tujjamu enjawukana mulumba ne bamwawukanako ate ne biddayo Ekibuli byonna ebyo mubimanyi ebyaliwo ku mulumba neera Muwanga yayima wano n'alagirira mu Saudi Arabia bamuweereza omuntu ajja agatta obusiraamu wakati wa Bukibuli naani ne Simu Kansulu Kampala mukadde ne batuleetera Kasamalla ajja agatta obusiraamu naye yatambulamu enzira n'enzira nadde yali abiremeddwa n'adduka Muwanga yamukomya ku kisaawe Entebbe n'amugamba nakuyita kujja kugatta abasiraamu gatta abasiraamu najja n'agamba nti bannange nkomyewo kino kiragiro kya mukulembeze si kyammwe nze nja kukola nga bwe nsobola nze bwe naalaba ekinagatta obusiraamu kye ngenda okukola empuya ezo zirimu 2 Kibuli ne Simu Kansulo yagamba nti bannange nti nkomyewo wano omulangira ono nankodde tawadde mu bukulembeze yaba alabika nga obusiraamu gwali wano naye mbasaba mukkirize abeere ekyamaanyi w'obusiraamu bwa Uganda nga oyo nnamba emu n'agamba nti owookubiri Mawulana Abdulrazak eriko omukulembeze abeere kifukazi mufuti wa Uganda Kasimu Mulumba abeere kifukazi ng'aleeta okugatta Abdul Kamulegeya abeere deputy kifukazi n'alonda Isa Lukwago abeere sekretary general w'obusiraamu bwa Uganda n'alonga marehemu muganda wange mukadde wange mukwano gwange Sheikh Ahmad Mukasa nga y'ensonga z'eddiini Kasamalla yakola omulimu nagwo ogutali wangu kukola buli munaamuwa ekiwandiiko
okola okola omulimu gwa okuvaana okkomano gwe mufuti ogugwa guno okkomano gwe chifukaze guno gwe deputy guno gwe mwandishi w'eddiini guno ne secretary general ife ebikulu mu kikantu nebigwabo n'atuleka ng'amaze okutugatta n'addayo mukisa gwembadde nkyalina mu ggwanga muno nti buli obukulembeze bunsangawo nga wendi tibanzijjawo bandekawo kati okwalonda okwo kulina be kwajjawo ewange baddayo ne balonda olukiiko olupya nga omuwandiisi wange mupya omuwanika mupya kyamaani mupya nze gwe baalekawo nga disukaazi endowooza yange namba emu Amini bwe yatugatta nasiima nnyo nga ndaba agobedde ebigambo bya Allah bino byonna aya ziri zensomye zaaliwo dda naye ekiseera kino ekyaffe zajjanga ziringa we zajjira kubanga omutwanga nti ya ayuha alladhina amanu takullaha mutya Allah hakka tukaati obukakafu bw'okumutya wala tamutunna illa wa antum muslimuuna timugezaako okufa wabula nga nammwe muli bantu abali ku kigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah ekikiriza Allah katonda omu natakonaga nti waatasimu bihablillahi jamia mwegatte ku kigambo kya Allah kya Qur'ani nga muli omuntu wala tafarraku timugezaayo okuddayo okwawukana wakuntum adaa mwali balabe nabalabe kizze kubanga twali balabe nalabe nga Amini tannajja wakuntum aada faallafa baina kulubikum nabagabakisima wasbahtum mukenenkya yakuwaana nga mufuuse ba Buganda wakuntum ala shafa hufratin minan naari mwali kulwangabanga lwakwinjira muliro munjawukanazi mwalimu asbatum yakuwaana ne bukeera enkya nga mufuuse ba Luganda agambako bwenkalowooza twali tuyambagana nga naye ne bukeera enkya nga tufuuse ba Luganda ate tuddeyo kuntum ala shafafu fankadhahuminka kadhalika Mungu n'atujjayo ne twegatta ne tubeera omuntu ogwo kati omwoyo gwange kasooka gubeerawo saagala kuddayo kujjaku kigambo Amini kyeyatukola siyali sheekhe yali omusajja omwagazi w'eddiini ye naye naayagala ekigambo kutugatta akagambo ako komubuuzizza njala omwoyo gwange gukubiriza tewatabamu ensonga yonna saagala Mungu anzite nga nvudde kwawukana kwaki kasimuka era abantu abala tebamanyi kimbeezaayo ki ffe nga bamasheeke tuli wazibu ate maaso ga Allah ate mu Amini bwe yavaawo ate ne mwetematomu ne budda gye mwava aya endala gye nasibe surat al-Anfal egamba utiu llah aya surat al-Anfal egamba watiu llaha mwabaddu ba Mungu abasiraamu ba Uganda mugondere Katonda wa rasulahu n'omubaka we mu biragiro byabalagira atulagira tumugonde mu biragiro byagira kino omubaka we Nabbi Muhammad wala tanaza'u timunenengananga timukayagananga timulwanagananga fatafsharu rihakum fatafsharu watadhabu rikoga timunenengananga fatafsharu nimufotoka watadhahaba rikum nimugwamwe nsa Allah atuga ate tuddeyo tunengane tufotoke tugwamwe nsa
mwana wange buzzi wano yensonga yange eyo Allah atulagidde tuleme okuddayo okwawukana kubanga twali balabe na balabe naye Mungu ate mukeere nkya nga tuli ba Luganda twali kulonga ng'olwakuyingira mu muliro tuddeyo mu lwangalo ng'olwakuyingira mu muliro njagala buli musiraamu ajjeyo ekimugisa musimu kansula addeyo ffenna nga twali omuntu Jumaze okuuli Bukoto Nateete Kibuli Naamu omuntu ogwo njagala omuntu aleeta ensonga egamba nti nze nenjawukanya tugikwate bumu tugituuse muntu tuddeyo tubeere muntu omu Allah atugambye mu Qur'an naye wano abadagano bw'abadde amaliza ekigambo ekyagambye wasbiru inna Allaha ma'a sabirina mugumiikirize ebyo ebizito bemusanga mu kwegatta Allah ali wamu n'abagira ki timunengananga timukayagananga ne muggwamu ensa ne muggwamu omukka wasbiru inna Allaha ma'a sabirina Katonda ali wamu n'abagira ki n'abagumiikiriza eyo aya tuligiddemu ng'atugamba mu kwegatta mulimu ebizibu mulimu obulungi ebirimu bye bisinga ebizibu ebirimu kubanga egambe mu kwegatta nkulabyemu ensonga nnyingi nnyo Amini bwe yatugatta abasiraamu bonna bakkiriza ntubeera omuntu omu ensabo gye ne tugiwa zakani tuziwa nga nze zijja mu busiro muno nga byonna buli musiraamu ne sayina muntu eyampakanya okujjako nga Amini bamaze kumugjawo ate nga tebakkiriza lwampaka ffe twasangibwa wano ng'eyidi tusaala ezi ab'Ekibuli tusaala yaffe Jumaze okuuli esaala yaabwe Bukoto Nateete esaala yaabwe ejuma ezi yidi ezi n'okuva olwo n'olwaleero teziddangawo ekyo lwaki tukusanyusa ng'omuntu w'ekibiina kya Nabi Muhammad tusaala eki ng'abantu ba umma lwaki byonna tubise kiki ekitwawula Amini bwe yajja abezzukulu abo yajja balekera nga bagisala naye nga mu kukkiriza kwaffe mu bukulembeze bwaffe obwo Bukoto Nateete tebamugamba nti jjangu okuba amataali kiyaga kuba eyagala yajja kakyakuba ate yagala tebamugambanga naye katugasa obusiraamu nga tuli muntu omu kubanga ebitugatta byonna biri eki tusaala ejjuma egi sala dhuhuri egi mu kiseera kyekimu tusoma Qur'ani egi kale mbuulira ekituzaayo tuddeyo gye twava Amini yakola omulimu mwabande bange abakyali abato abataaliwo timwagulaba naye Amini yatugatta nga n'ekitebe ky'obusiraamu mu Uganda tekiriiwo teyayagala kukaayana bantu yayogera ekigambo kiga nti nja kuzimba Kibuli kanene naye newanga nti wano Kibuli nanga nti obusiraamu tubuna Mungu n'atuwa akasozi ako nga kereere nanga nti akasozi ako Kampala mukadde kempadde obusiraamu nga takaayenye na muntu buli muntu yamulekera eddembe naye nga akasozi kali sikawe Kibuli sikawe Bukoto siwazukuuli wabulwa omusiraamu wayogamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah kasozi ke ne bwaba alivuaba ne bwaba avala Londoni kabusiraamu fonna tikuliiko yenyumirizaako kuba Kibuli bwembeera nenyumiza we Kibuli Bukoto nenyumiza we Bukoto Zukuli nenyumiza naye kano tekali yenyumirizaako kasozi ka busiraamu ba Uganda bonna era twali ayinza kagobako munne ovaako ku lwa nsonga ezikujjako naye sigamba nti kubanga ng'oliwo egindi wano tuviire ako tekalina masiga wabula kigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah omwana taziba tumanya kyaliwo ebyo
n'ebiri buli muntu bamulekera ettabi lyabo eriyo niwe obukulembeze buliriddawa akasozi tukatwale ngaffe abaganda tulina ebika onuwangeye onuwafumbe onuwaki niwe omukulembeze waffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye naffe akasozi Kampala mukadde ye mukulembeze waffe atwala obusiraamu bwa Uganda bwonna okwo kwegatta ntukuddako kukwenguma okwa Kasamalla Kasamalla bwe yatugatta nabadde nkuyitiramu awo etulonda olukiiko netutonda marhumu muganda wange Asad Lutale nabeera nga ye kyamaani w'obusiraamu bwa West Buganda netulonda omusajja omukulu ngo naye yamutwala Gombe eri azaala abowule bakawaasi yali musajja musomesa netumulonda okubeera omuwanika wa West Buganda netulonda Sulaiman Musoke abeere n'obweyogerere nga ye muwandiisi wange nze ne bandekawo nga nzedde sukaabi abo be bannondako akati abo bogenda okukulenda nabo okuweereza nabo disitulikiti ya West Buganda naye twafunamu omukisa munene nnyo abantu bagumanyi Asad yali musajja muweereza mulungi twalina Kawaasi nga musajja wa masiga w'amazima twatambula disitulikiti eno yonna netugitambula chairman n'asomesa omulimu gwa chairman gwateeka okukola omuwanika n'asomesa abawanika gwe bateeka okukola nga tukuŋŋaanyi buli twali abantu baako bakuŋŋaanyi kalaani n'asomesa abakalaani kye bateeka okukola n'enkuma gye bateeka okukuma ebitabo byabwe nze neesomesa ba ulamaayi muwalimu nga bwe yali yesiza kyateeka okweyisa ng'omuwalimu w'obusiraamu ng'omuweereza nga musika w'Nabbi Muhammadi netuvaayo nga abasiraamu bonna bategedde nga bakkiriza ne batukkiriza ku mulundi ogwo nze nali sifunanga tukola emirimu tubadde tukola Allah nga tugamba katukole Allah kuba bakadde baffe bakola emirimu egyo kubanga nalabanga omulangira nga talina musaala gwakufuna nga yatutwala ku jjuma n'atulisa yatutwala nga tuvudde mu lukyo nagenda tusemereye naye nga talina sente tulina sente zetumuwa nange nengumira okuweereza ninga nti kanange empeereze ku busiraamu nalinanga pepi yange nga gyenkuba neŋŋenda oba kuziika butambula nga nze ŋŋenda ku maali yange ngasemu amafuta gange ayagadde bw'aba ayagadde okumpa amafuta mpa bw'aba tampadde sina mutawaana abasajja ne balagira abasiraamu ne bawa ensawo y'eddiini ne bawa zaka ku mulundi ogwo mukwegatta kwa Kasamalla okwo ne bapa n'ensaka etandika eya buli mwezi kingi 22,000 naye nga zikyalimu ne ba omukulu w'ettwale ntumuwa siringi 700 imaamu twamuwangayo akantu akala kuli ku nsawo ye naye ne tumuwayo siringi 150 kya buli mwezi obazze oba tazze ne twatambula bulungi ekyakireeta ki kwegatta kuba bumu fwe mukuddukanya obusiraamu mu kiseera ekyo twali omuntu ogwo omuwanika ffe n'amwalika emaali buli zonna ensembe ze baleetanga mu banka azijjayo nga tulina ketugenda okukola nalwakujja ntusayininga ntusaako omukono nazinonayo netukola ketugenda okukola era simu kansulo yatutumira ababaka bajja okulambula n'atuwa ekifo kisooka naga nti omuwanika mwe yali wadde omuwanika wa simu kansulo enteekateeka mukadde waffe gye yali ateeseteese ssente nga tuzaagala nnyo tugijjayo oba sente tulinamu ntono oba za kutupakira bupakizi nga wajjanga nti wano ziriwo nti kale muwanika zigabe disikazi zikuzaayo muwanika bwe zikuzaayo sekitule nga tuddayo nga toli era olwo olukulembere sirukulemberangako
nduzeemu ku mbajjo kwegatta kyabasiraamu kyenjagala babe bategeere kiki ekituyombya kiki ekitwawukanya sikuyomba sikulwanagana muno obutabeera kiwulire kakumwana butamutondera salaamu nawe ensonga yange naye wajimbuuziza kiki esina gwempalana mulumirwa bulumirwa mutima gwange kuba ekitibwa nabbi Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mtume yatugamba toyinza kubeera mukkiriza akkiriza Katonda omu ne nabbi Muhammad ng'omwoyo gwe tunagaliza mu gwando gwo mulirwanaawo omusiraamu nno muganda wo ekyoyagaliza omutima gwo bw'oba tolina kibako toli mukkiriza kyekinteesa akatogwa kewamboozizza ekinkyayisa musiraamu munnange kiki nga ne munnange atali musiraamu mukolagana naye tetugana naye ate omuntu agamba nti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kiki ekyokuba ekibuli tikinamu nkyaya kuba ndowooza osanga nkyanakeera bino byenjogera netubeera omuntu omu ensonga eyo kabuli yange yogu mwana wange abantu basheeke benjogeramu nga muntunuulira tumanye ekintu kiri eki kyokka kabuli ya muntu omu terina mwana wo terina muganda wo terina mukwano gwo terina mukyalo wo binafusi ogwo kati Kurani bwetugamba tolunaku weruli la yanfa maalu wala banuuna illa man ata Allah bikalbi salimi. Nze nongoosa mwoyo gwange nawe longoosa mwoyo gwo sigamba ndi musimu kansiro ndiyo kulwa kunoonya jana kwegatta kwagala ne basiraamu bannange siraba kikunkyaya buli ebyali bitukyaya byaliwo oli weyogera nti wakuba mutali muno abanga akubye abanga akubye ebyo byaliwo byonna byatuvaako oba oli akuba ttaali lyetu wali amugambako nze mbadde mu disitulikiti nga twegase ku luno saafuna mutabuliigisi saafuna musharafu eyali omuwandiisi wange ku disitulikiti wa Kiso yali sheeke ono deputy wekibuli yali kalani wange nga mutabuliigi nga tasoma mawulidi naye nga tukola omulimu gw'amawulidi ngaeneesomwa netukuŋŋaanya sente fenna nga tuli omuntu ogwo naye fe tugenda mawulidi affe tugisoma twaliyo yalwana ne munne bonna benali nabo kati disikaza aliyo batira nga niye mutabuliigi ngayakulira obutale buli muntu gwembeera naye ne bwabawo ekibuli nga njogera nga tuli babiri tulina kyetufunye okusinga ebbanga gyetubaddemu tulina enjawulo ku sunu kansiro eriwo bamukadde waffe bwe yali alayira nga ajja mu busiraamu yagamba nti ensonga ezindese mu kukulembera obusiraamu wezi kugatta busiraamu nakukulaakulanya busiraamu era tuzirina kubanga njala nnyo okwegatta banayogera nti ndowooza oba njogera ku mufuti kumwagala naye ebikolwa byeyakakolera ku obusiraamu bwetwegatta naye obusiraamu oyinza okugenda mu maaso kubanga ya muntu ayasooka okuleeta ekiteeso. Obusiraamu bubadde bwavu nze mbadde ne muluma nga tusula mu nnyumba emu Luwomba yajja
nga nenyinga asula mu nyumba emu naye nga n'ensimbi eziyinza okumutwala zibula ne tutuula abo ne tusonda obusonzi sente ezitwala omukulembeze gy'agenda agenda oba kuziika. Mukadde wange Sheikh Simakula yasigalawo nga gundi afuddewo naye ng'alinya tekisi nemuzayo ewe butambula nga amafuta aganagenda mu moruka emitwala tigaliiwo. Ne mubajja olwajja mu Civil Council omulimu gwe yasooka okukola yasanga William Street wali William nga bagitugyeko muyindi yatuwoza nga tuli ne Luwemba n'atusinga ne batugubawo. Bimu byenge n'atunuulira ng'omusajja omukulu ne allo yagenda e Canada n'agenda abagala n'omusajja abazaala omwana oli yatuwaabira n'atugjawo nanga ate omwana ng'atuggyako najja bw'atuuka wano omulamuzi yasala omusango Civil Council akola ensobi eyaliwo ebitundu ebyo baabawa ebitundu ebyo tebaabikyusa kubizza mu Uganda mu Civil Council bikyali manyagamu ne bw'onoogenda bw'onoogenda mu kkooti bonna gy'ogenda emisango kusinga kubanga biri mu manya g'abayindi. Naye ekindeese wano kubiriza buli muvubuka atamanyi biri ebyo byemugamba mino n'atali muvubuka neshekenna kusala magezi gatugatta so tojja kujja katogambye ndowona tumugye wa kwegatta ffenna mukadde waffe asiba akola buli muti yenna ekyokumwegattako ajje. Ssemambo yajje yazze neyegatta ku Bisiraamu kati ediputa mufuti nina byendaba nga fuwani betufiirwa kati ab'ebifuzi bali mu byafuzi bagambye okwesimbawo naffe tubanga nga aba Buganda tulwana ngaokwesimba kutuuse abantu ababaka bagende bayingire mu Civil Council avuuka muyingiremu amateeka gakuyingizibwa muyingire mu Civil Council okiikire obusiramu mu kitundu wuuli ekindiisi wano kuddira Civil Council tugifuule yaffe ey'abasiraamu ba Uganda ffenna nga tena gwe yabula. Nze wendi wano mpita nzijja ewuwo oba ompa magezi ogampe tikino bwe kitanamaawo tinga tetujja kwegatta nkiweemu amagezi. Kiki ekigaana okwegatta ku Civil Council ng'omuntu akkiriza kalimati la ilaha aya eri ekitugambye wala tafaraku wadhkuru nimatallahi alaykum idh kuntum aada mujjukire ekyengira kyatwe kyaba bwe mwali nga muli balamu nabalabe ne bukeera enkya nga mufuuse ba Luganda. Naye mu kyolugamu kikyofunyemu kyembadde nkunyonyera nti bwe twegatta tulina byebingi bye twafuna tulina nyingi bye tufunye. Abantu bagenze mu Saudi Arabia bafunayo amasente bakola kibakoze ebintu bino abantu bazimya muzikiti biva mu Saudi Arabia ku lwa kwegatta. Civil Council amini gyeyaleeta netumanyisa muki zonna abaana baffe bagenze ebweru bafune sikaala Sudan wa bagenzi basoma kwegatta. Kati gwe sikaala zijje ziri mu Civil Council bwe togenzeyo okuzisaba zinaakusangawa kinyumunya. Obukulembeze buzibu buyinza okukulemberamu bunaakusanga bweru. Baganda bange njala omusiraamu ajjeyo nga bwe njogera wano ajje ne bwe batwogeraganye nga twogeraganye buti agambe nti nze ekiŋŋaana okwegatta kyekino tukisalira amagezi kale
tiki ekigana okwegatta ng'omusiraamu atulagidde waatasimu bihamdillahi jamii'an naye gwe gw'olaba bw'oli olaba nga wamala kyagamba nti mujja kufootoka mugwemu ensa bonodda wali gwe ate natutandika kuvuma musiraamu munnubo oba mulaba mutuli bulungi va ku mukulembeze ali ku busiraamu muveeko dda ku busiraamu bwoggwe ng'omusiraamu wekka bukugamba ki kwawukana mpisa nnungi ey'okwawukana atugamba atamuruna nnasa bilbirri watansawuna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taakiluna mulagira base bakole obwempisa ennungi basaale bagire ki nga mmwe baseke mulagira abantu watansawuna anfusakum ne mwerabira emitima gyammwe wa antum tatluna alkitaba mwe musobera abasiraamu ekitabo osabire omusiraamu oli omwongere okumwabula afala taakiluna afala taakiluna atuleetedde kiri omukisi yagambe twasibiru inna allaha maa sabirina wasibiru kakati mwayaye mukatonda agambe nti abange mulagira abantu era agiryesi nagambe wastainu bisabiri wassala wastainu naye lwaki atugambye ekyo mulagira abantu mwe bye mutakola nemwerabira nti nammwe mujja kubuuzibwa amaaso ga allah mwinagenda mukabuli nga muli mwekka era yakomezayo nagamba wastainu bisabiri wassala mwebezesa okumikiza wassala n'okusaba katonda naye wa innaha lakabiratun ekigambo ekyo ekyokusaba katonda n'okugumikiza kigambo kigumu kirebwaki kirambage buta illa ala alkhashiina bekigondera be babatya allah subhana katonda yadhunnuna annahum mulaku rabbihim bo balowooza nti nkya akawungeezi tujja kusanga katonda waffe ensi tujja givaako wainnamu ilaihi rajiun ebo bamanyi nti eri katonda tujja okudda ogumiikiriza kiri n'okyereka akabiina kubaddemu n'okoleka netwegatta n'osonyiwa munno oba alina kyeyakunyiza n'osonyiwa n'okireka allah bimeka allah byatusonyiwa nga ffe ng'abantu nga ye yatutonda yatulinaku obuyinza wogenza okwegattako baggobye mukadde waffe asiibaayo ogenda kati bannaye mwenna mujje tukumwa byenjagala byebinnuma sikwewaana sikwegira ki sikulwanira nti kubanga olwanira kimukanso niye omwoyo guli gwe nagambe nti la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi nnumirwa munnange obwanga tetwegasse kati abaana bafuuse balala mu maka g'abantu twakyaliwawo abagambako omuntu bavaawo oli olufa nga basigaddewo nga bakola byabwe baagala twakyassaamu bantu maanyi tuleke Kurani tugise wali bwenumirwa kabudi wenjenyumira ne benjumira ne munnange bwenyumira ne musiramu munnange kuba tuli ba Luganda tuli baki tulina oluganda luno olwafuulwa wano naye oluganda wano lujja kukoma wano eri tululiyo waliyo almuminuna walmuminaati kulluhum ikhwani baganda bo be baki baganda bo be baki المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات إخواني ببغاندا بانجي